Nkwaniriza gwe ali ku Kyagwe TV. Kyagwe TV mukutu gwa social media nga gusangibwa ku Facebook ne ku YouTube. Olwaleero luno tweyongeddeyo mu kitundu ekyokubiri nga tukuleetedde emboozi ya John Ssemakula. John Ssemakula okujjukiza kakatono mwana nzaalwa w'Emukono ku kyalo Bulika mu ggombolola y'e Nnama mu district y'e Mukono. Mu kitundu ekyasooka twamutegeera bulungi nga tulaga nga bwe yasomera ku Mengo Senior School, yatulaga nti okwambala engatto yatandika okuzambala nga agenze mu P6. Wabula tekyamulobera kweyongerayo kubanga ye yali omuyizi yekka omu bw'ati eyafuna first grade omwaka gwe yatuuliramu ekibiina ekyomusanvu giyite P7. Bw'atyo yeeyongerayo ku ssomero lya Mengo SS. Era eyo gye yava ng'ayise bulungi ne yeegatta ku University eya Uganda Christian University Mukono wano. Yasoma mawulire era amawulire yagakolera ddala emyaka egisoba mu 10 nga yayitirako mu Lupapula lwa Daily Monitor ate ne mu New Vision. Olwaleero luno agenda kutulombojjera ate ku nsonga ez'enjawulo. Agenda kutulaga yasobola atya okuyita mu kaseera akazibu ak'omuggalo University we yaggalirwawo ate nga yali musomesa era nga gwe mulimu gwokka gwe yali alina mu kiseera ekyo gwe yali atunuulidde okulaba nga agugjamu ekyokulya. Gwe omuyizi oba omuzadde alina omwana ali ku University agenda kulaga biki byewandibadde oteekako essira nga tonnalonda wa gy'ogenda okukolera internship tomusubwa. Wabula nga tetunneeyongerayo nkusaba okusubscribinga ku Kyagwe TV, okulikinga oba okuteekako comment tusobole okumanya ebifa eyo. Emboozi zino ze tukola zirimu ebyokuyiga, waliwo we twetaaga okutereezaamu. Weebale nnyo, weebalire ddala, katweyongereyo ne John Ssemakula. Yes, we ekiseera kino kikuyisizza kitya nga wano waggale? Okusomooza nakusanga olwo nga nvudde ku New Vision nenzija wano ku UCU okutandika full time okukolanga omusomesa full time obudde bwange bwonna. Jjukira nti nzija mu October wa 2019. Omwaka olwaggwako pa ne baggalawo universities. Kati bwe baggalawo universities kitegeeza nti nze enfuna yange yali ekoze ekyesaanyeewo kubanga university ya bwannannyini. Sente ze tukozesa ziva mu bayizi. So bwe baggalawo kitegeeza ne sente zaite zikyasobola kukola ki? Kujja. So emisaala gyaffe ne giggwawo, university negamba nti bane tukyasobola kubakola ki? Kubasasula. Se emisaala ne giyimirizibwa nga tukyasobola kugifuna. Era okubonaabona abasomesa baasanga okubonaabona kungi. Kakati nze mbeerawo ntya mu biseera bya COVID. Kubanga nze Mukama yamba nti bwe nafunako omukisa gumu ne ŋŋenda mu ggwanga lya America okufuna training. Kati we nali nga ndiyo mu America nakwatagana n'abantu abaali ba training Abamerica ne bampa omukisa okutandika okubawandiikira amawulire nga nve Uganda mu kapapula kabe bakayita Religion Unplugged kabya ddiini. Nze omwo nno ne ntandika okubawandiikira amawulire. Kakati obutafaanaganako nga na ensasula ya Uganda ensasula nja kujoogerako okusobola okutangaaza kubanga njagala nnyo okulaba nti olunaku lumu abamawulire ba Uganda batuka ku nsasula ennungi nabo basobola okweyagalira mulimu gwabwe. Kakati story emu gye bayita feature story ya bigambo 8 esasula e Uganda mu companies etukolera nga New Vision oba Monitor eziyinza okusasula emitwalo 5 katugambe ngugasseko n'ebifaananyi. Akapapula ak'ebyeddiini akali mu America kakisasula emitwalo 7. Kati olabe enjawulo kati nze omulimu gwange gwalinga gwa kutuula wano mu biseera bya COVID nga ntuula waka wange nenkwata computer yange gye bayita laptop nempandika amawulire nenjiya bagaddewo kyaki nga mpandika bagadde president agaddewo kyaki e Uganda wano gundi tufiirudde bannaddiini bwe bati nga nze mpandika ntufiirudde bannaddiini. Kati ng'ekitole omuntu akusasula emitwalo nga kampuni gyenkola ensasula emitwalo 7 buli story gye nawandiikanga. Nekiba nti sente gap yali zeewolo okuba nti university tekyansasula. Ate akapapula ke nali nkola kaali kakola ki? Ate nga nkolera akapapula ako Mukama yampa omukisa ate ne nfuna akapapula akalala nga kali mu ggwanga ddala ne bayita Australia nga nako keetaaga omuwandiisi.
nako nentandika okukawandika nga nako kumpi ensasula yako eyagala okufaanaganako n'ensasula ya America. Kale nemba nti obulamu bwange Mukama yabugonza mu biseera bya COVID era nti wabaddewo okubonaabona okw'enjawulo mu COVID nga bakozi bannange babonaabona n'abalala nenze Mukama yasobola okumpa ekyokukola. Ebyokubonaabona wakoma bisomangako mawulire ge tuwandiise. Abantu babonaabona bambi bangi nnyo naye nze nabeerawo olupapula bwe nali nkolera. Kale kati era tugenze okudda kati yunivasite yaffe yaddawo neeterera bulungi nnyo eteredde njagala okukutegeeza leero nti eteredde bulungi nnyo yaddawo esasula abakozi bulungi nnyo era ate tekome kusasula abakozi bulungi nnyo wabula omukulembeze gwe bayita vice chancellor omupya yaddawo akyusiza n'enfuna y'abakozi ba yunivasite emisaala gyabwe agitunuddemu kale abakozi abasinga abaliwo olwaleero basanyufu kubanga emisaala giteredde. Yes, kakati olwaleero gwe musomesa w'abamawulire ekisaawe kino kye tulimu ekyamawulire kirabika ng'ekikyuse ekyokulabirako nti twabadde ne bbomu ezakubye Kampala naye mu ddakiika nga 5 nga bw'okwata essimu yo ofuna okuviira ddala ku kifaananyi ekiri wali ekigenda mu maaso ne vidiyo. Kati gwe njawulo ki gye mutadde mu bayizi bano be muleeta olwaleero mu mbeera eno gye mubaleetamu eriko social media platforms nga zirabika ziwambye kye tuyita olubalama? Kakati ng'era bwe mbadde nkutegeeza muganda wange Nsubuga nti tosobola kusomesa bayizi b'amawulire nga togoberera biki bigenda maaso mu industry. Era bwe njogera ku industry mba njogera ku companies ezikola ku byamawulire nga New Vision, nga Bukedde, nga NBS ne NTV. Ffe tubeera wano ku department naye nga tufaayo nnyo okulaba nti tumanye ekigenda maaso mu companies zino. Era yansonga lwaki zino universities ate zaagala nnyo okukozesa abantu abadde mu industry. Kati nga nze ebbanga lye nagibeeramu emyaka 13 kubanga mba mmanyi ekigenda maaso munda era abayizi mba mbasomesa nga mbasomesa okusinziira ku ki ekiri maaso mu company. Naye ate nebatumala okuvaayo nga bwe navaayo university ekukkiriza okugenda buli course gye musomesa akkiriza omusomesa akisomesa ogendanga n'ayita abakola mu industry olwaleero ne bajja ne boogera eri abayizi n'okubayitiramu mu topics ez'enjawulo era n'okubasomesa. Era kati abayizi be tufuna bateeka okubanga bali nti ba mulembe era bwe tukufulumya ne tugamba nti ograduate kitegeeza nti otuuse ku ddaala erigenda n'okola mu kampuni yonna ebeere ng'eri wano Uganda ebeere ng'eri bweru. Naye ekizibu eky'amawulire eky'amaanyi kwe kuba nti amawulire tekinologi akyuka buli lunaku. Kale siyinza kugamba nti osobola okumanya ki ekigenda tekinologi agenda okukozesebwa enkya kubanga gw'osomesezza olwaleero ogenda okukeera ku makya nga ate yakyuse nga amawulire nze ngenda okugayingira wano nga tukozesa kamera eri eyaffe gye twala ebifaananyi gye babitwala amavika eri enkadde eri yasooka kati netumala netugenda ku mavika yakozesanga ka floppy disk kano n'okakwata n'ogenda n'okateeka mu kompyuta bwoti ebyo byonna buli lunaku tekinologi akyuka. Kale okusomezebwa okw'amaanyi kwe tulina naye naffe olw'okuba tekinologi akyuka National Council for Higher Education etugamba nti luvannyuma lwa myaka 3 olina okukyusa curriculum yebigobererwa okusomesa oba okusoma programu yonna eri ku university. Kati buli luvannyuma lwa myaka 3 mulina okugikyusa okuba nti mutuukana n'omutindo ogwo oguba guzzeewo. Era kati wenjogera wano olwaleero tuli mu kukyusa curriculum gye tubadde tukozesa ebigobererwa bye tubadde tukozesa okusomesa abaana abasoma amawulire olwaleero. Yes, singa obadde oyogerako eri omuzadde olwaleero ye ekirala gwe bazadde bo watugambye gwe oli oyagala kubeera w'amawulire bazadde bo baali baagala obeere kyemirundi mingi abazadde batuula mu ntebe zaabwe ne bagamba mwana njagala obeere musawo gwe bazadde bo baali baagala obeere kati no era atuuliza ajja kwewuunya nti nze muzadde wange alabika yali tamanyi kyayagala kye nina kusoma yali takimanyi era bwe namugamba nti ngenda kusoma amawulire era yangamba kugamba nti genda osome tayinza kuwa reason lwaki yasalawo okumpeereza amawulire so nga ate ku baganda bange abalala abato abaddako yabasalirawo ekyokusoma kyendowooza olwaleero nti tekyali kirungi nti omuyizi omwana asobola okwesalawo kubanga zamawulire olwokuba nti nze nali ngeyagalira okwagala okwo kuntambuza era ne kuntuusa wala nnyo kale ekyo kyenzudde nti osobola okugayidinga omwana naye ate tomusalirangao n'omugamba nti soma economics oba soma law oba soma ki omwana asobola okugamba nti taata oba maama nze kino kyensobola okusoma era n'agenda maaso n'akima n'akiwangula bulungi nkizudde nasoma amawulire nga ngaagala nga koze mu kugaagala okw'enjawulo era byenfunyemu mu kwagala okwo n'okukola omulimu guno ogw'amawulire bingi nnyo abamawulire bangi
abasomye amawulire kubanga alabye yali Bale Francis ku TV nga amusomera bulungi, alabye Farida Nakazibwe ku TV nga aweereza bulungi, n'agamba naye njagala mbeere nga Farida Nakazibwe. Yes. Abo bazze ne batamalawo na myaka 3 ne bagamba amawulire mazibu gali mutia gas n'ebisigadde. Abalala basoma baagala kuweereza ku mpewo naye ne bamaliriza nga tebasobodde kutuuka ku ekyo era ne bagenda mu birala. Olwaleero bw'oba wakwogera eri omuyizi ku background yeyo gye nkuwadde, ebigambo byo byandibadde bitya? Era nsuubira nti nze muntu eyandisinze olwaleero okuganyulwa senga nga abayizi baba bafuna omukisa n'enjogerako gye bali, kubanga embeera gye mpiseemu ate ngizeemu ebintu bingi nnyo. So ku levo y'amasomero ti amasomero agalina abayizi abagenda okutuula siniya ey'omukaaga gandiganyuddwa nnyo senga n'abazadde senga baleeta abasomera ku university nga abaana baabwe tebanatuuka kujjuza forms zigenda ku university ne babanyonyola lwaki omwana yandijjuza essomo lino oba liri. Ekyo amasomero agasinga tegakikola ku nsonga ate kyetaagisa nnyo. Olwo n'osanga nti nga bw'oyogedde nti abaana bangi bajja okukola programs ez'enjawulo ku university oba amasomo ag'enjawulo ku university ng'alabye omuntu amusanyusizza naye nga tamanyi byetaago byakyo. Kaakati ekyo naffe ku kusomozebwa kutusanga wano nti ojja n'omwana nga mutuufu yajja ku university ng'azze kusomako program gy'osomesa naye ng'okuggyako kuba nti yalaba gundi ng'ali ku TV Nakazibwe nga bw'omwogedde oba omulala n'amwegomba nga okwegomba okwo kwalina naye ng'ebyetaago ebirala obulwanyi ffe bwe twajja nabwo obumalirivu nga tabulina, kubanga programu ngende y'amawulire yeetaaga muntu mulwanyi, yeetaaga bantu balwanyi, amawulire g'abalwanyi. Oteeka okubanga si bulwanyi nti ogenda kulwana n'abantu wabula ng'olina omutima ogugenda ne gukima ekintu nga bw'okyetaaze. Kakati bw'oba toli ekyo ne bw'oba walabye Nakazibwe ne bw'oba walabye Kazibwe ne bw'oba walabye Frank Walusimbi ne bw'oba walabye w'amawulire agasoma atya nga tosobola kuwangula, oteeka okubanga oli mulwanyi. Ekirungi nti gwensobola oli w'amawulire naawe olabye nti amawulire geetaaga balwanyi. Atali mulwanyi ogenda n'ogasoma n'ofuna diguli yo n'omala n'ogiteeka ewaka ate n'ogenda n'okola ekintu ekirala. Kati ne programs endala zetulina ku university nazo ziri bwe zityo, osanga nga buliwo ebyetaagisa by'olina okubanga omuntu yakubulira n'osalawo n'ogamba nti kale nja kusobola okukola amateeka oba nja kusobola kukola amawulire oba nja kusobola kukola social sciences oba nja kusobola kukola programu bwetu. Ekyo kyetaagisa nnyo era abazadde bafeeyo nnyo ng'okulaba nti nga tebannajjuza foomu z'abaana baabwe abali mu siniya ey'omukaaga bafuna omuntu oba asomesa ku university oba ali mu byanjigiza naye bandifunye nnyo omusomesa asomesa ku university n'ayitira mu baana baabwe n'abagamba nti bw'ogenda osoma amateeka kino ebyetaago biri biti era gandyetaaza omuntu afaanana bw'ati, bw'ogenda osoma amawulire ebyetaago biri biti era gandyetaaza omuntu afaanana bw'ati. Otherwise bw'oba tokoze ekyo okusomozebwa okusanga kw'amaanyi nnyo ng'omaze otuuka ku university. Okkiriziganya n'omuntu agamba nti amawulire kitone kiyite talent. Amawulire talenti naye talenti nga bw'olaba ey'omupiira osobola okugikuza ate era esobola okukona. Kituufu nnyo bw'ofaayo nnyo ng'oli mumalirivu amawulire osobola okukola. Kati kankunnyonnyole nti nze saasoma literature ku siniya ey'omukaaga era ngenda okujja wano ku Uganda Christian University okutandika okusoma amawulire omwaka ogusooka nalina okutya nga ngamba nti amawulire g'abantu abasoma literature ku A-level ate nze simusome nasobola nti okompitinga nabo. Naye Mukama mulungi nti nakizuuluvanya nti nali seetaaga literature, nali neetaaga kwe kugezaako okuyiga ekyokukola okukulaakulanya talenti yange era nengikulaakulanya nga ntandise okuwandika ng'obudde bukyali era nengigenderako. Nakati ndi muwandiisi mulungi akoze muwandiisi mulungi kubanga nakuyiga era kwe kuba ndisobodde okubaawo ng'ate ndi musomesa. Okay. Tweyanzizza okutuwa obudde ku Kyaggwe TV programu eno omumanyi otulaze obumanyi. Waliwo kye tuyita internship. Internship ogenda tunnyonnyola kyeki era singa mba muyizi nga njagala kukola kuwandiika mawulire internship nandikikoleddewa kwegamba biki binandisinziddeko okugamba nti kange nenkolere mu kitongole kino internship. Yes, gw'oli musomesa era oli muwandiisi w'amawulire omanyi kyekitegeeza. Kakati internship etegeeza nti omuyizi bw'aba tannamaliriza kusoma bulungi oba kufuluma
mu university afuna omukisa n'agendako mu bitongole ebyenjawulo atugambe nti mu bitongole ebyo gyayinza okukola nga amaliriza okusoma n'abanga ateekebwateekebwa okuba nti bw'amala okusoma aba asobodde okutegeera embeera eryetya gyagenda okukola gyagenda okukoleramu. Kakati tututa internship wane ewaffe mu programu gyensomesa ng'ey'amawulire buli muyizi yenna asoma amawulire aba alina okugenda n'akola internship eyo kwegamba n'abanga ateekebwateekebwa okujjamu okutuuka mu field n'abanga alina kyagitegeerako. Kakati omuyizi bw'aba tagenze kukola internship ate oyo aba wamutawaana nnyo kubanga okuyiga embeera eri mu kifo mwajja okukolera ng'olwo ng'amaze okigendamu ng'amaze okuva ku university kimutwalira ebbanga ddene nnyo kugamba n'obuzibu bw'amaanyi nnyo. Kyova olaba nti buli muzadde yandifuddeyo okuba nti atwala omwana we n'akola internship oba amusapootinga kwegamba amuwa ebyetaagisa okulaba nti akola internship kubanga yo yeetaagisa nnyo. Era nze ebbanga lye namala nga nkola amawulire nga sinava ku university eyo gye bayita internship kumpi yandibadde nga internship nti nagenda okutuuka mu field yennyini ey'amawulire nga maze okusoma ng'ebintu mbitegeera nnyo. Ekyo kyannyamba kinene nnyo. So buli omu afeeyo omwana bw'atafuna internship bw'omulagalira bw'otamuyamba n'alema okugenda okukola internship asanga okusomezebwa kw'amaanyi nnyo. N'ebiseera ebisinga abayizi gye bakoledde internship ate gye bafuna emirimu nga bavudde ku university. So baana bangi nnyo abajja ne bakola ku New Vision internship ne bajja ne bapanga ate bakoledde ku New Vision kubanga omwana aba amaze okutegeera afunye emikwano naki. Era abakola internship ku monitor nabo bagenda okumaliza nga bakola emirimu bagifunye ku monitor n'abakola internship NTV bagenda okumaliza nga bazzeyo okukolera ki NTV. So abaana abazadde bawagira abaana bagende bakola internship kubanga bagenda okukomekereza nga gye bakoledde internship ate gye bafunye emirimu. Yes. Kakati ebiseera ebisinga ab'amawulire bakolayidinze nnyo ne security nakyo ne kifuuka kizibu. Kino olowooza lwaki kijjawo bwe kityo? Ab'amawulire ddala bali threat eri gavumenti. Gavumenti yerina obuzibu kubanga amateeka agafuga ab'amawulire aw'amawulire alinganga nga omuntu akola omulimu gwonna nga nze kati bwendi wano ku university wenkola obanga omukozi yenna omulala ali ku university n'amawulire omulimu gwe gwegenda okutegeeza eggwanga oba abantu abali mu ggwanga eryo ekigenda mu maaso mu ggwanga eryo. Naye gavumenti zaffe ez'ensi ezikyakula zisanga obuzibu bw'amaanyi nnyo n'ab'amawulire kubanga ebiseera ebisinga amawulire agatunda ge mawulire agajjayo ebintu ebitali bituufu ebikolebwa abakungu ba gavumenti oba abantu abalala abalina obuyinza mu bitundu gye tubeera. So ne kiba nti kiviirako okuba nti gavumenti eyandyetaaze bamawulire bano okukola mirimu gyayo nga bwe balina okugikola mu bulambalamba. Kati awo wava obuzibu naye ng'owamawulire ye kyabaakola kyekiriyo owamawulire okutambula n'omukulembeze opposition mu ggwanga si kyamutawaana kubanga gwe mulimu gw'alina okukola era talina kugwibwa kulemesebwa poliisi oba w'amagye kukola ekyo kyalina okukola. Kale bano abakuumaddembe oba abakungu ba gavumenti abalemesa ab'amawulire okukola ekyo balina okukola baba bamenya amateeka naye bamenya amateeka bayinza okukozesa amateeka oba okwekeka mu mateeka okulemesa ab'amawulire naye tekitegeeza nti batuufu. Waliwo enjawulo wakati w'abantu abasoma okufuuka aboogezi b'ebitongole nanga asoma okufuuka okugenda okuwandiika amawulire. Kituufu ddala nnyo kituufu ddala nnyo mu mawulire gano ge tukola mu program gye bayita program gye tusomesa no ku university bagita Bachelor of Mass Communication. Kati y'amawulire omuyizi gyakolwa okuba nti agenda kukola amawulire mu mwaka ogwokusatu omuyizi ng'agutuuseemu asalawo okuba nti agenda kuba nti akola mu bitongole bino ebyamawulire ebyo ebiwandiika amawulire nga New Vision oba TV oba radio oba bw'aba takoze mu ebyo n'asalawo okufuuka omwogezi w'ebitongole. Omwogezi w'ebitongole nga ekya KCCA omwogezi w'ebitongole kati nga kino ekyaffe ekya university mwe tuli university ng'ey'e Makerere Uganda Revenue Authority n'ebirala bingi nnyo ne NGOs nnyingi zonna zeetaaga abantu abazoogerera. Kati so omuntu oyo ayogerera ekitongole ekyo oba ebitongole ebyo ebiseera ebisinga ayitibwa communications expert oba asobola okuyitibwa public relations officer. Naye ng'owamawulire oli awandiikira ateeka okuba nga akuguse mu kuwandiika amawulire. Ekyo kyetaagisa kikulu nnyo. So ffenna ekitugatta ababogerera ebitongole n'abawandiika amawulire kirina okuba nti ffenna tutegeera okuwandiika amawulire bulungi nnyo kubanga atasobola kuwandiika amawulire tasobola kwogerera kitongole. Kankugambe nti omu kubogerera
ebitongole wano mu ggwanga abasinga obungi bannayuganda gwe bamanyi Ofono Opondo ebbanga lingi yalimala awandikira New Vision era okuwandika amawulire akutegeera nnyo okuwandika amawulire ag'olupapula akutegeera nnyo so nga ate ne bw'otunuulira abamawulire abadde ab'amaanyi abatwaliddwa okubanga aboogezi b'ebitongole mu ggwanga ebyenjawulo mu ggwanga kati nga waliwo omukyala bamuyita Sheila Ndubukire bamugyawo ne bamutwala mu kitongole ekigula eddagala eky'eggwanga naye bamutwala kubanga yali amanyi okuwandiika amawulire n'okuga ripootinga aga TV so ekitugatta ffenna abamawulire kwe kuba nitusobola okuwandiika obulungi ennyo n'oggyayo ensonga era ebitongole byagala aboogezi abalungi bitwala abo abamawulire abasobola okuggyayo ensonga. Kale tweyanziza sijja koowa kwebaza kyokka kantwala omukisa guno gwe gumu nzijukize gwe azaagoberera John Ssemakula ono musomesa akulira department esomesa amawulire wano ku Uganda Christian University naye nkusaba ekintu kimu kwe kulikinga kwe kusubscribinga ku mukutu guno gwa Kyagwe TV n'okusharinga emboozi ya John Ssemakula esobola okutuuka ku muzadde esobola okutuuka ku bayizi esobola okutuuka ku bantu ab'enjawulo because ebigambo byayogedde wano olwaleero ebibadde mu mboozi ye ng'omumanyi mu department yene ey'amawulire omulimu guno gwakoledde ebbanga byandibadde bituuka wanene ne bikyusa abantu bangi kubanga ab'amawulire abaana bangi abegomba okubeera ab'amawulire naye nga bandibadde bategeera okukola amawulire kye era kikuyamba ki biki bye wandibadde otunuulira byatunyonnyodde obulungi mu mboozi eno nga tugenda osobola okutubuulira kyotayinza kwerabira mulimu guno ogw'amawulire. Oh yes ekyo kankyogereko naye nga saagala kwerabira nange kwebaza Kyagwe TV omukisa guno gwe mumpadde okuba nti njogerako eri eggwanga n'okwongera okuzzaamu essuubi abaana abali ebweru eyo ababonaabona n'ebyokusoma nga balowooza nti baakoma so nga ate basobola okutambula n'abazadde abatalowooza nti basobola okuweerera abaana baabwe ne batuukako we batuuse ekyo kikyasoboka ne mu Uganda eyaleero okukolera nako ne mubaweerera naye ebintu biri bingi okugamba bisijja kwerabira mu mawulire genkoze mbanga lyempandikidde amawulire kisooka era ntandika amawulire nti nze gwe mulaba nali ntya nnyo okubeera awali abantu abafudde nga mbatya naye bwe mba ntandika amawulire okutya okwo kwanzigwamu kubanga amawulire ge nasooka okukola lumu nali ntudde ku ofiisi awo ne bampita nti ku poliisi kwaliko abantu abafudde baali bafidde mu accident ngende mbakoleko amawulire kati tutuuka ku mukono poliisi nga pick-up eza poliisi nga ziyimiridde awo wennyini ku mukono poliisi waliwo omwana eyali afiddewo nga afidde mu kabenje ne baŋŋamba ne bamukwata efeera yali emulinnye ng'emwabiza emubeete entudde omutwe gwonna ne bamukwata ne bamuteeka kabangali kati ate naye kabangali kwe natuula emabega waayo n'entula n'omwana oyo gwe baali balinnye omutwe ne tutambula ne tweyongera tugenda mu Kalagi waliwo ekitongole bakita Starling abakozi baayo baali bava okukola ne bagwa ku accident nga omu ku bo yali akutuseeko omutwe yava ku motoka ebyo ebya Starling n'akutukako omutwe kati naye ne bamuteeka ku pick-up bwe nali ntudde ne bateekako emirambo nkyalinga ena naye nga njiriko atwaliko ab'amawulire babiri ndoza ne Joshua Paul yaliko Joshua Sauti naye yaliko ne tutuula okuva eyo n'abantu abafudde mu ngeri era nagenda okudda akanga okutya abafu kumpeddemu kubanga kyenalaba kyammalamu era kyekyannyingiza mu mawulire kakati ekintu ekyokubiri kyesirierabira mu mawulire gwe mukisa gwe nafuna okugenda e Somalia okukavalinga olutalo lw'e Somalia tuba twakatuuka mwaka gondeza gwalinga gwa 2017 nawerekera General Katumba Wamala mu biseera ebyo yali akyakulira amagye ge Uganda group yagenda kwaliko ne n'omwogezi w'amagye mu biseera ebyo yali Pada Nkunda kwaliko ne Felix Kulaije n'omukulu omulala balinga bana benatambula nabo okugenda e Somalia tuba twakatuuka e Somalia Al-Shabaab n'erumba e Somalia era bwe yalumba ekifo kye wetwali bwennyini bwe yalumba kakati nze nali sibenako ku kifo wali lutalo era gwe muludi gwange gwali gusooka okulaba kyekyaliwo bye nalaba ebyaliwo ekutya okwaliwo ku buli muntu yenna eyaliwo
kagamba kwanjigiriza omulimu guno era nako siri kwerabira naye kyenzijukire kyesijja kwerabira nti okulumba okwo bwe kumala okugwawo UPDF yasobola okwerwanako abaali ku gate ne balemesa abalushababu bapakira bomu ennene ennyo mu kamotoka ne bagireeta okutomera gate bajje we twali tukuŋŋaanidde era abana aba UPDF bakozesa emmundu ennene okusobola okukuba emmotoka eyo naye omuzingo gwe bakozesa gwavuga mu nvuga eyali embi ennyo ennyo era ffenna kumpi kata tusaanewo olw'entiisa yaliwo nze nali sibinako ku lutalo n'olw'ekinaana nali muto saaluwulira olw'ekinaana mugumu mpaka ku kinaana mu etaano nali muto nali bebi saaluwulira kale nalaba okufa ku nsi mu biseera ebyo era ekyo nakyo siri kyerabira ate n'amawulire bwe namala okugawandiika bwe nawandiika ekyaliyo nafuna okutiisibwatiisibwa kwabo abamu ku baali bantute nga baŋŋamba owandiika otya naye nga tinali mpandise nali nkirabye kale ebyo byonna nabiraba mukama mukulu embeera eyo ey'emirundi ebiri sigenda kugyerabira mu bbanga lino nakolera amawulire oyogedde ku kutiisibwatiisibwa ndowooza oba tunaamaliriza n'okwo mirundi emeka era sitole zaali nabaki ze wawandiika ne zivaamu embeera eyo ey'okutiisatiisa nsuvuga muganda wange emirundi mingi gye nakola amawulire n'entiisibwatiisibwa naye enjawulo yokka eyaliwo nti nze nagendanga okufulumya eggulire nga mmanyi nti wabaawo omuntu antiisatiisa buli kinnya buli muwaatwa mmaze okuguziba kati kankubulire ku muwaatwa ng'ogwala Somalia nti nawandiika ne ŋŋamba nti General Katumba asumattuse abalushababu mu Somalia nga mpandikira New Vision era bwe namala ne baŋŋamba UPDF ne banyiikira olw'okuba nali sitole ndiwandiise bwe nabagamba nti ze ng'owamole kye nali nkoze ki kye nali ndabye kubanga nalaba ataaka yagenda tuli Somalia kakati sitole eyo gy'owandiika e Somalia ng'oli mu New Vision nga bw'otugambye yes ekuviiramu etya akabasa nkyekyoka njagala otegeere eddala lumu nti ngenda ogenda e Somalia natwalibwa New Vision yensindika okuntwala e Somalia ng'ennonze ng'owamawulire waayo gwesinga okukakasa okuba nti omulimu gwe yali akola agutegeera ngende e Somalia nkapalinge mperekere abakungu abo baali bagenda ng'era pemba kunja nga mu bakungu abo mwe mwali ne General Edward Katumba Wamala Katumba Wamala yali akulembedde ekibinja ekyali kigenda e Somalia mwaka kyogwo omwaka gwali gwa 2017 bwe mba nzijukira bulungi nnyo era tusituke ennaku za esibanga kiseera kyalinga kya nnaku nkulu nga twakamala Christmas twali tuyingira omwaka omupya era ffe tebaatuwe na kutubuulira baatugamba nti tujja kubayita ng'essaawa etuuse ey'okugenda nga UPDF yateeka okutambula okwo era twali tuli awo mu nnaku enkulu nze nga nfuna akasimu nga baŋŋamba nti enkya mugenda genda e Somalia so nange nensituka baŋŋamba tusinkane e Kampala kusanga 11 kusanga 11 ez'okumakya era tebereza omuntu nagenda okuva emukono era natuuka okuva emukono nasimbula kusanga 10 ez'ekiro ate nga nkozesa taxi olwo neninya nengenda Kampala abakungu nabasinkana emmotoka yali etwala yali ku media center we tuva okugenda Entebbe abakulu bajja batusanga bamwente batusanga Entebbe ffe nga tumaze okutuuka so tugenda ffe okusimbula nze nga tetumanyi nti gyetulaga nze nali simanyi nti gyetulaga yali mbi nnyo bwete kubanga nali sikavali nga nkombeera ya lutalo naye tugenda okutuuka ku kisaawe Al-Shabaab ekisooka nti konvoy gye twatambuliramu emmotoka z'amagye ze twatambuliramu okuva ku kisaawe tuuka we twali tulaga ku beesi ya UPDF waaliwo era entiisa ku muntu eyali tabeera mu bintu bya lutalo kubanga baaleeta buli mmotoka yonna ennwanyi kumbe bo baali bategedde dda nti abasajja bano obusajja buno bwa Al-Shabaab busobola okutaayiza essaawa yonna era tebwalwa tuba twakatuuka ku beesi ya UPDF AMISOM eggye lya UPDF n'amawanga amalala naye no UPDF gye twaliko ku kitebe kya UPDF mu Somalia ne batulumba Al-Shabaab baateeka bomu mu mmotoka entono ne bagivuga nga bajja bagireeta ku geeti ffe munda mwe twali kumpe UPDF abamanje ba UPDF baali bamaze okubalaba baalina emmundu kuzimu ez'amaanyi ez'emizinga ezo ne bagyolekeza emmotoka y'Al-Shabaab ne bagiba naye ng'emaze okutuuka ku geeti weti kale abantu mutuufu kuliko abaafa baali ku geeti Al-Shabaab n'abalala kubanga twavaamu ne tusamba ne tulaba abafudde naye entiisa gye nalaba ffe abaali munda okubutaabuta n'abamawulire abaali munda bakozesa mundu ki era okubwatuka okwo kwali kutya bakozesa muzinga gwe bayita omuzinga kubanga embwatuka yali ya muzinga okuba emmundu eno yali emmotoka eno yali eze era okugikuba n'esaanawo ng'olaba bupapula obulinga obupapulapapula gwali muzinga n'okuba bomu eri okusobola okugisaanyaawo eyali mu mmotoka gwali muzinga naye abantu bwe tumala embeera eringeze mu nteeko baatufulumyako okujja okulaba ebweru kale nalaba abalumiziddwa nga emisaayi gitonnya abamu balaga baali bamaze okuggibwawo abafudde naye abalumizibwa bo nabasanga bangi abaali balumiziddwa ku lunaku olwo naye kye nalaba okutya
ku buli muntu era teri muntu atatya kufa kubanga nalaba okudduka fe abamawulire nga tudduka abajasi n'abakutte emmundu nabo nga badduka okugwa kava buli omu ng'agwa bibye gye yali kale embeera nagiraba era kirimu ku bintu byesigenda kwerabira kati oŋŋambye otya okutiisibwatiisibwa okwaliwo kati nze nawandika story nga ngiwandika New Vision nga mbagamba nti General Katumba Wamala asumatuse Al-Shabaab kakati abo bambi abamagye tebakisanga bulungi nnyo tekyabayisa bulungi kubanga magendo za towandika buli kyolabye ate nze nge yali asomya amawulire nga kyolabye kyolino ne muko ridinga bulungi nnyo era ne baŋŋamba nti actually olugendo lwaddako lwalina okugendako nze tebantwala bandika waka ne baŋŋamba nti bwe tugenda tojja kugenda naffe kubanga waliko era saagenda nabo ng'olugambo luyitirivu buli kyolabye okyogedde naye olwokuba nti nali mukulu mawulire nasobola okufuna interviews ez'amaanyi kubanga interviews ez'amaanyi ku zo ze nafuna ye interview eya Katumba Wamala nze nakola interview ya Katumba Wamala tugenda okudda e Kampala weekend eyo gye twadda tugenda tuka ku Monday Katumba Wamala bamukyusiza naye ng'ate nze New Vision nze nakola New Vision interview eyannyonnyola Katumba Wamala kugamba yali esembayo ku Katumba Wamala nga amekomanda nze nagikolera Somalia nga tukyaliyo kati bwe nafuna eyo neŋŋamba ne mate muntu tte walala ate nga namaze n'okweza story eri egamba nti Katumba survives attack nze ogwange gwali guwedde era kati nenyumiriza kugenda laba mu Somalia. General Katumba ye olulumba olwo alwogerako ki? General Katumba Wamala sijja kugamba mbi sidda actually bukyanga tuva Somalia naddamu okumusanga ku mukolo gwali gwakukaba bimotoka bino bigredas namusanga mu Kampala awo byali Kyambogonza byali Kyambogo awo namusanga etegeze Somalia temwafuna budde kwogerako naye ku kibaddewo nafuna omukisa okwogerako naye ku ekyaliwo naye nga bambi ye yagamba nti abantu babali Uganda omuli ne maama we bwe baawulira nti Katumba asumatuse Al-Shabaab e Somalia nti kyabayisa bubi nnyo ate ndoza maama we yali simulamu bulungi alabika ali mulwaddemuko bambi n'atakisanyukira n'agamba nti abantu ab'e Uganda baawulidde bubi nnyo kyabamazeemu era naye ye ate yalina enkwata gye yakikwatamu newankubadde yalaga nti tekimusiza bulungi ate tewaliwo harassment kuva eri ye ate nga bwe yali okuva ku muduumizi w'amagye yali akulira Al-Shabaab yali akulira UPDF mu Somalia kubanga oyo yeyanjoleseza obwanga ddala n'aŋŋamba nti kuyangamba ndoza nti tuyinza okusibira e Somalia naye nze nali maze okukola omulimu gwange emboozi eno ogiwandiika okyali Somalia kabula kata bakulemezeeyo banemeze Somalia obuvumu bwakola bwali bw'amaanyi era bambi abamawulire be nali nabo abalala abaali bakola ne baŋŋamba nti John butuufu kitole gyawandiise yaliyo kyabadde kituufu naye ku ntalo tebawandiika bintu nga bw'obirabye ebimu obikwekakwekamu kale embeera ye yaliyo kale akatalekeka eri abadde agoberera emboozi y'Okukyagwe TV eri abadde agoberera emboozi eno mwami Nsubuga bwe yankubira gye buvuddeko n'aŋŋamba nti yandyagadde okwogerako nange mbeeko byenjogera eri bannayuganda bannange nakikkiriza era nensanyukira kwe kuba nti nazze nsobole okuba nti mbeerawo era njogereko eri mmwe mbasaba busabi kyemulina okukola bannayuganda mwenna olunaku lwaleero mu Uganda abalina omukisa okuweerera abaana mubaweerere era nammwe abaana abatalina omukisa okuba nti musoma nga bazadde bamu balina obusobozi musome mulabye olugendo gye nvudde ewaffe ennama mu kyalo ekyalo nemba nti nsobodde okujja ate nemba nga ntuuka wano wendi olwaliro nga nze nkulira ekitongole ekisomesa ebyamawulire mu ggwanga buli muntu yenna asobola okutuuka ku mbeera eyo nga bazadde be balwanye ne bamuweera sikuba nti balina ssente ate nga naye alwanye n'afaayo n'asoma n'abamawulire bannange emikisa mingi nnyo gyegiri ebweru eno temumalira budde nnyo mu mawulire gano ge tukola mugawe obudde abatukozesa mubawe obudde bwabwe mukole nga mulina okukola naye nga ate bwe mutumiddeko n'ebweru kubanga ebweru eriyo emikisa mingi gye musobola okuba nti mukozesa okuba nti mukyusa obulamu bwammwe abamawulire era n'abantu abalala bonna abakozi temutulanga ku mikisa gyammwe gyakuddayo okusoma bw'oba ofunye omukisa oguddayo okusoma bambi gukozesa oddeyo okusoma kubanga oluusi opportunities ziggulawo nga kwabo abeetegese abazira ne basoma ne beetegeka bingi byendabye era byenfunye mu kusoma ate era nga ndowooza nti Mukama nga mpadde obulamu ne neeyongera okubaawo mu ggwanga lino
bingi bingi okweyongera okulaba era n'okufuna mu kusoma kuno nga bwe nabannyonnyodde nteekateeka okuddayo okusoma ku level ya PhD omwaka guno gutandika sinnaggwaamu suubi ndilina era obwagazi bw'okusoma nkyabulina. Mukama abankuumire omwaka omupya omulungi ogenda okutandika era mwenna abawe ebyo bye mwetaaga. Mweraga. Amina neyanza. Kale gwe omulabi abadde agoberera emboozi ya John Ssemakula ku Kyaggwe TV nkwebaza ate n'okuba nti osobodde okugoberera emboozi eno nga tukuteerako emboozi ya Ssemakula okuviira ddala mu buto okutuusa ate olwaleero gyenvuddewo emirimu engeri gyagikozeemu. N'olwekyo nkwebaza olw'okuteekangako data n'oba nga mu bimu by'osasaanyizaako data wo z'emboozi zino ze tukuweereza ku Kyaggwe TV. Amanya ndi Henry Nsubuga nga nze mutesitesi era omwanjuzi ate omuweerezaawo owa programu eno omumanyi wano ku Kyaggwe TV.